nabaleterawo nena amawulire Bebekulu ne Alien. Bebekulu kimugwana emirundi 10 omukulu yamukuba 600 kati ne Ford nayo bangambye bagisize. Emmotoka eyogerwako ebyaddala yeeyo gy'oli mu kubanga olaba ate kyaliwo kukabira okusinziira okugavaayo kati bano baatabagana era ne baawukana bubi nnyo wabula ate embeeranye ekyaliwo olw'ensonga nti omukulu baali mbu bamuwadde eddene mbu baali bamuwadde akasente asobole okuba nti oboolyawo ayimba mu kampeyini ez'enjawulo wabula oluvannyuma lw'olutalo sinziggu olwaliwo ate bano baayawukana naye ng'ate ssente tannazizza kati mbu ssente yali azikozesezza nkusaba nno sookolekenge owulize ekuba omunaku tekya ebyaddala musajja mukulu kampeyini taziyimbako akasente takyakalina ate olutalo kyagenda mu maaso wabula wano agavaayo galaga nti emmotoka ezimu baagala kuzitwala njagala osooka owulire ku Good Life Eddie odayira source okuva ali ku source wennyini mu kabira naye tebinnaggwa ayi mwokadda nnyo amawulire gange. Ford bangambye bannyiniyo baagisise anti omukulu yaganye okuyimba ku show z'omukulu. Ford baagisise era Bebekulu yali juze embale waneno nga woleza Alien bannange Alien abembale mu musonyiwe erererere kati essaawa zineeno agamba abembale Alien mumukwateko mumukube ekibooko kandu bateekereko omukulu Alien gagende Soroti eri avudde ejjinja nga bamukubye amayinja n'agenda Soroti yasula Soroti kumakya nga alina ogenda performinga si mu Soroti omuntu uno the distance yaliwo Alien nga kubukera ku makya nga yeebuzaabuzawo ng'alaga nti mulwadde ng'obudde bugenda. Bebekulu nga mukupira amasimu oliriddawa Alien agamba akyali kukola mu ddwaliro bantaddeko ccupa kituufu mu Soroti yalimu. Bebekulu ng'avuga emmotoka ng'ajja ng'asalako Alien yamusingana mu katawuni ng'amugamba Alien togenda obudde buweddeyo mukulembeze amaze okwogera tugende tusiikane ku woteri wasuze twogeremu. Bebekulu yajja ne patron kuliko aba SFC nga balina n'ekibooko n'emmundu ngali amugamba tugende ku woteri nga Bebekulu bakulembera de patron ng'ekulembera kati nga bano bakkireyo mbu ku woteri gye basuze bongali eri agamba batabani be ffe tukkirireyo batukube kibooko nga Alien agamba ho twakava mu mayinja g'ejjinja n'ebiwundu tebinaba kuwona ate tudde mu kibooko ffe tukkirireyo batukube ekibooko. Alien ng'akuba mudumu Kampala. Bebekulu nga bamugamba Alien aganye okukkirira agenze Kampala. Bebekulu ng'asirika jjukiramu Bebekulu yali emuwadde ka basi ka yero. Alien ng'alinamu abaana n'emmotoka za Alien ezaaliko awo nga Alien bakuba mudumu nga Bebekulu abalida mu makati g'olugendo ng'akubira driver wa baasi ng'amugamba komyawo baasi yange ede Soroti. Bo nga driver agamba Alien bagambye nzizeeyo baasi bano mbaggyemu nga baasi ejjudde tebalina mmotoka. Nimbaga nti abakulu kabwanango ne mulowooza nti mbalimba Bebeku. Bannaye bannayuganda mwena mulaba ebigenda mu maaso ddala ku NRM kulaleza NRM naye njagala mbuze Alien Skin kati wano owulira otya ebyo byobuzaabuza simanyi otemye emmotoka simanyi okola ogenze ku laale zino ziraale bulagi wogerageranya laale eno ze baliko aba NRM neeno owulira otya. Liri paza avudde n'atugamba mu kamwake n'agamba nti buli muyimbi gw'otalaba kulaleza NRM ng'ate muwagizi wa NRM ng'ate Bebekulu yennyini yabagamba tebali qualified kubeera nga bayimba kulaleza NRM. Kansokenzire ne mu ttaala mbagambe kino mukategeera njagala mbatwala empola naye ddala njagala mbuuza omukulu awulira atya. Owulira otya kubanga amasannyalaze go gagenze naye nakiringira kikola. Owulira otya omukulu banno bali mu kuyimba bali mu kuyingiza ssente ng'oli awo owulira otya munywanyi owulira otya oli awo weebuzaabuza oguze pulutebo ogenda sala obubuzi ojja bumalayo ogenda kugula pulutebo ojja zimalayo ogenda kukola byonna
osobola obatukako bali abasajja balabe edduka tosobola kwawula kamiliyoni ku Bebekulu ate Bebekulu wakugamba manyi wetondere kamiliyoni pabulikale omufukamirire omugambe bagamba Alien Skin yetondere kamiliyoni ng'afukamidde Alien nagamba awo mbanji yejjinja at least kambeere mabali nga at least nabamugamba nedda ssebo togamba at least mwetondere Alien nagamba munansonyiwa at least ezo sente kanzireke naye bulaza awulira kimuluma asindise message ewa Bebekulu nyingi Bebekulu takyaziraba Bebekulu takyalaba message za Alien banange kunsi ya Mukama kuno weyise bulungi. Guys, mu Uganda mulimu kye bayita public nuisance. Muno mugendamu ebintu bingi nnyo nga kulekanira abantu n'ebintu ebirala bingi nnyo. Mulimu akantu ke bayita comfort of the public at large. Njagala kubaako kye mmanya kye ntegera nze nga hanzi. Sikiwa nti wali omuzadde ayinza okubeera comfortable simanyire ddala abantu tuli banjawulo n'asindika omwana we ku ssomero n'atwalibwa ku lukuŋŋaana olw'enjawulo abakazi abakulu n'abasajja ne bajja ne beezina bwe batyo. Sikiwa nti wali omuzadde ayinza okubeera comfortable and very happy mu public oba mu audience ng'omukyala ali mu kuzina bwatyo naddala ng'omwana muto omwana ne waba muwala ne waba mulenzi sikiwa simanyire ddala musobola okunsomesaamu and public nuisance eno offense ewaabibwa nno government surprisingly naye nze kyenjagala okumanya simanyire ddala oba bano abakazi ebikola bye bakola oba biri okay abamu tulabanga ebiri very disgusting very unlawful very wrong simanyire ddala oba tulina lugezigezi oba tulaba bubi anyway naye can't they do something better guys ate n'abasajja bo kye bakola it is okay omusajja ajja n'ayimba oba bamuwubidde oba tebamuwubidde and it is okay naye omukyala najja oh wow era amalala ga mukwano gwange omu Alien Skin ge gamulesezza Alien ayina amalala tugenda kwogerako mutuvume naye ekijja kijja yes the Alien is my friend tukwagala naye osuka Alien is my friend olumukiriza bakukulembere Alien Skin yabadde abaliriddwa akawumbi kalamba ngakaki ye ne ttiimu ye yafangwa agwa malwalira ameka kuge va mu byekisiru by'opposition bino betulina okwogerako Ssenyonyi we yakulidde miliyoni 605 ez'akasimo ko opposition kagula eddagala mmeka mu malwaliro yagambye tebakamuwaddeko mumuwayiriza nga ddirwe yali akkiriza we bamuwaka obuwumbi bw'ekisaawe asirike yajja n'abagamba bwe yali enguzi ya Mistil Hotel kweri ettaka yajja n'abagamba byogero bijja opposition tayogeranga ku mazima mbadde kyagamba Alien muganda wange nkwegayiridde ndi mukwano gwo business togiteekamu malala akakane business togiteekamu malala nabadde mpulidde essanyu nga mbalabye kwa Unstoppable ne Bebekulu omuntu wakuyita nti bannange wano e Kampala we tuwangalira you people omuntu wakuyita n'agamba jangu tuliire wano muwe ekitiibwa kyovala nkufiirako lwakuba olusontama muwe ekitiibwa ontama omuntu ng'aleka baganda be n'aleka baalinako oluganda gwe yalabira obulabizi ku situiti e Kampala n'agamba jangu tuliye omuwanga ekitiibwa ne mubanga mukyankalanya omuwanga respect ye ekyo mukitegere otherwise abavubuka b'ennaku zino mutategere kitu mujja kufa obwavu so mu bufunze Alien Skin ojja kufa obwavu bw'oteebereremu amalala tusoke tugazze ebbali kituufu yes kituufu tusoke tugazze ebbali video njagala ali okumpi Alien Skin agimuwe amugambe nti Juuko yagambye bwati bannayi ne oba ofunye amaanyi baako bye weerekereza baako abantu b'osembeza baako abantu b'owuliriramu ogambe naye Juuko ono kamuwuliriremu byayogera Juuko ono oba Good Life Eddie kambaako abantu be weesigaliza si buli muntu nti abazze wuwo kyalina kyakwagalako abalala abamu bazze kugattako ne oba tubagasseeko naye obuzibu bwa Alien bwatamanyi nti ffe twali mu maaso ge nga tetuzze kuya tugatteko nze Alien yayita ngattako kintu na kimu that's why abantu abamu babeera eyo ne bagamba Juuko kiki nti Juuko ng'olemezaamu biki because nze talina kyampa talina kyanyongerako wadde 10,000 seetaaga sente ze seetaaga ki wabula
njagala nnyo tutambule n'omuntu ng'awuliriza ku bantu banne. Tosobola kubeerawo nga tawuliriza abantu banne. Kati oliawo okoze buli kimu okusobola okwekiipingira nti wooli. Naye bulaaza bw'otunuulira laale gye wabaddeko n'otunuulira ne banno baliri pazo laale gye baliko ofundafundako n'ogamba tisi baliri pazo balina bwe bayimbira naye gweoyimbira abaana bato. Aliyeni katukusabire kubanga bulaaza bakusaza amaanyi mu by'ekigeto tolina by'oyogera palaso ya ne kati akyakukuba ne ku intaneti akuwa. Bwe tugenda mu by'amateeka bakufuuza bakunyeresa ddaawo mu by'amateeka. Mu by'emmotoka okangakanga bukangansikanzi neyo sikulaapu oyo sikulaapu. They don't call them a car. Ezo emmotoka za miliyoni 15 10 sikujeregereza nze ku saidi yange mu maaso gange. You are nothing. You are something to others, not to me. Yeah. Just nti waliwo abaagala oproving nti kati gwe juuko biki blood. Nze nkubulidde amazima. And I will keep saying this. Omwana myaka 22 ne kitaawe myaka 55. Ewa. Dino wenu munyonyo. Baana babagaga tata yasikira n'omwana agenda kusikira tata. Omwana yazinye mama. Ontegedde? Ngutegeera. Omwana ono myaka 23 mama wa myaka 22. Tata bana abasajja abakulu abawasobwa n'obuto bulungi ennyo nga inamu ku ttooke. So kati akato nako kabadde bulijjo kalyalyako. Butogera tulina olubuto lwa taata n'omwana. Ne mama. Mama w'omwana. Bimutawudde. Tamanyi olubuto balwa taata balwa mwana. Ate omwana yategedde nti olubuto lwa mwana oyo. Ayita omwana. Wazaalibwa olwaleero. Aba muganda wono wa 22. Ate era abeera muzzukulu w'oli owa 55. Ne bulijjo taata n'omwana bazina bamu. Omanyi kyaleese ensonga eyo? Sagala kwogera bengi. Taata aleeta obuntu obusikiriza batabani bozina.